I'm in the corner, seated in the corner, thinking of you, my lover, like a pretty, pretty flower. To prepare, baby, my lover, I'm the one you can trust, telling the truth, darling, darling, darling. And if you're looking for love, take on my love. Siri kuyisa bubi mazima nzudde kituufu ekiri mu mukwano omukwano gunyuma gye gukoma okunyuma gye gukoma okubula olwo omukwano guluma gy'okoma okwagala omuntu n'omwewa mazima abalungi balumya n'omwesiga n'omwagala n'omutima n'ogumumalirako abalungi balumya ombuuza wandiisa ki wanywesa ki wantegesa butego kigwe anze wandiisa ki wanywesa ki abalala bye batalaba omulungi ategomba kubana mu butala tolinga bali banodi bwagula eccupa olwo ne yeetale balayo ne mulengere abo awamponya bakayola ate nange ndi simpo nga bolaba kati no sembera nange kansembere tukikube mu bwe tuti I'm in the corner, seated in the corner, thinking of you, my lover, like a pretty, pretty flower. Well, to prepare, baby, I'm the one. Darling, darling, darling. One rope. Can if you're looking, take one rope. Siri kuyi. Oh, lag. Extra digest mugoba nsonga IBRAH mukasage manya gange. With me twegatiddwako Chris Banina. Yes, brother. Obulamu bugamba ki blood? Obulamu bulungi mukama butuwadde ate ensanyuso kusanga. Neegomba nnyo kashoka no naye walero tukaliko. Wangamba ng'oli ebufalansa. Nonga nti naye njagala kudda Uganda. Tutule tunyumyemu kemboozi empanvu. Weewaawo. Saakitegeera but oluvannyuma wakinnyonnyola nonga nti njagala tutuule ku mmeeza wali oba ku bench oba ku fomu eno. Tubeere awo nga tunyumya ebintu nga bingi nnyo nnyo. Kituufu. How have you been? I'm okay. I'm grateful and very thankful to God. Anjagadde ayagadde family yange yagadde mmwe mwenna ne bakwano bange abali mu malwaliro gye bali naye nga nabo gye bali Mukama agenda basuusa abali ku ngendo manyi bajja kutuuka bulungi abatuuse obulungi era bali mu kumwebaza. Amen. So nange okutuuka wano kubadde kwagala kwa Katonda. Kisa kya Mukama Katonda. Ka program kabaddewo nga nzuukuke oba sizuukuka. Ekyoto ne kijja nga meetinze mu 7 ngali mu mukwata mu ngalo. Ekiro kikazza leero? Olwaleero. Olose? Ndose nga mukwata mu president mu ngalo. Ningamba naye ate nga yafuka kanyama nga ilimu amaanyi mangi kanyama ningamba ate wagwan ningamba naye anyway birooto bino kirabika nabirabye ku TV. Chris Banina musisinkana emyaka si mingi nnyo emabegaawo nali nkola ku Star TV ne mujja okukyala mu program bagiyita Ekiggunda. Yes. It was a Saturday at night. That was my first time. Nenziramu ne nkusinkana mwayina premier ku H2O. Yeah. Nenziramu ne nkusisinkana oba yali show ki? I don't remember the show. Nkusisinkanye emirundi egiwera. Kituufu. One, njagala nnyo music wo oba music wammwe ne muganda wo. Mukama akuddize. Then ekirala oli musajja ali disciplined. Discipline kintu kikulu nnyo. Discipline kintu kikulu nnyo. Kisa kya Mukama na kwagala kwa mama. Muganda oba mwitani? Banina Joel. Joel ali atya? Joel ali bulungi. Ali steady. Aliwa. Ali Bufalansa. Omuntu waba batunuulidde ayinza obutabaawula. Kituufu. Ne bwe watumanyiza amaaso atwawula. Atandika okumanya ebikolo. Kyekibaawula? Kitwawula. Enviiri zange mpanvuko ku zajjo. Mpanvuko ku zajjo. Jjo face ye mpanvu muko. Bagita dog face. So ka dog face. Dog face ye mpanvu. I know. Ate pussycat face yeno round. Kati yali mu face eyo. Mpanvu wanvu koko. Naye
nga bobanga tutumanyi tso twawula mangu like chikutwala mwaka banga because our characters are the same like chisingo kunanga kun confusing nge malobozi gafegegamu bwe mankueleza voice note oba jona kuweza voice note oyinza jimpeza nga mazina gikuweleza tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Chris Banina gwe tuli naye olunaku olwaleero of course mu mbeera eriwo akadde kano abantu we babeera eyo beebuuza oyimba bwomu mukyayimba mwenna tuyimba ffenna naye bwetwatandika okuyimba nga buyinza okuba nti otandisewo family business asanga okubeera mu dduuka yalibeeramu biba byammwe mwenna si bwe kiri ate nga we gave ourselves a promise nga tukyali bato nti ekiribeera ekyange kiribeera kya muganda wange bwe ndiba nga ngaggawadde nga yitagaggawadde ali enyumiriza mu bugagga bwange bw'aliba agaggawadde nga sigaggawadde ndi enyumiriza mu bugagga bwe so siriko nti kino kyange kino kikye so tukola ebintu nga tuli ffenna because wabanga Katonda yatusobozesa okuba nga tufulumya mu lubuto lwe lumu lwaki ate ebyensi bitwawula tewabeera makulu kwa twabigezaako twalwana nga tuli bato twalwana nga buli nnaku buli lunaku nga twekuba nga ne sabbuuni atulwanye mu kinaabiro just okusharinga nga kitulwanya era olwasembayo yamunkuba wano n'engwa neneefiisa kati n'akaaba nnyo ate ng'alumiziddwa n'agenda okuyita maama ne maama nenkola ki nensituka nga ndaba saagala ayite maama omanyi binaabiro ebyomukyalo byebatako ebisanja n'ensagazi kati ekyo etwalimu yakukuba n'ogwa wansi nengwa wansi twamukanira sabbuuni omanyi sabbuuni gebayita ddimira eng'ombe ewa bbulu kitole kusala busazi so gwe twatulina kati n'akinkuba bwekyakinkuba bwe yakinjijaako olwokuba tukirwanira n'akinkuba bukubi kaba kinkuba naye neneefiisa bwe neefiisa nengwa wansi neneefiisa bwe neefiisa n'atandika tokaaba ye kale nempula nga ndi mu mulima n'ayagala okudduka ayite maama ayambe Kristo afudde kaakati bwe yadduka nedda ndimulamu nenzuukuka bwe namala okuzuukuka bwe namala okuzuukukawo ne tuddamu tunaaba nangamba sabbuuni mutwaleyo kati sikyamwagala gwe mutwaleyo tukatusharinge ntambulizaawo kati otwamalaawo ne tunaaba ne tugenda ne batuwa emmere ne batuwa emberenge bwe batuwa emberenge zino ezibaluse empogola nedda si empogola popcorn juga twatuteekamu omuzigo ne bateekamu ne zibaluka ffe nga tulina butto ojjukira mu kyalo eyo nga butto wa bbeeyi nga tulina muzigo kubanga twali balunzi banti so ne batuwa popcorn ne batugala tugende muki okulunda ne tufulumya embuzi netugenda mu ttale okulunda kati twazitwala ekifo waliwo oluzi baluta kya diisi ne mmabbali waawo waliwo obugeye bungi kati embuzi zaagala nnyo okuyingiramu obwo obugeye n'ebisala mamba oba bimanyi bimera mazzi kati ne tusala tugendayo kaswa munda kati embuzi ne zitandika okufe nga tudde kaswa twaga kuyimira mu mazzi kaakati okomayo omusajja oyo muzibuzibu mu mberenge zino n'agaaya n'amala n'atandika okukolola n'amala n'akolola ng'agwa wansi muganda wange nayingira mu bugeyi obwo okudduka okunoonya atuyamba obugeyi ne bunsala n'entuuka eri nga nkuba endulu nga manyi afa emberenge emutuze sirina kyamuwa kati mpita abantu agenda okulaba nga abantu batandise okujja olwokuba ndeekaana n'ayimira naga kati nkusasudde wankaabiza naye kati nkaabizzaamu extra digest mugoba nsonga tuli ne Chris Banina bayimba bombi ba Luganda badde okugira awe twesuubiza okuba nti ekiriba ekyange kiriba kiki so after that ne twesuubiza nti ekinaaba ekyange kijja kuba kyokka lwaki tulwana nga teffe tetwagala tufe kuva olwo ne kaakati okay njagala tutunuulire abalongo oba twins abantu ebiseera ebisinga baba n'ebintu bagamba nti waliwo be bayita identical twins n'abatali identical nga abalongo bano abamu babuzaabuza nga tosobola baawula bati bw'olwa nabo nina omukyala mukwano gwange ali America bamuyita Naalongo Zaina ne baawe ye Saalongo Suuna
bayina abalongo waswa ne kato poeza but tosobola kubaawula oyagala toyagala okujjako ng'oludde nabo kiri kye wasoosezza naye ebbanga lyendabye abaana bano naakabasinkana emirundi ebiri nabasinkana nga bali wano mu Uganda ne basinkana nga bali ne mu America bannemu okwawula akatona kumala time nabo bona mala time nabo bwowangala nabaga buli bwolwa n'ekintu otandika okitegeera otandika okumanya obulungi bwakyo n'obubi bwakyo obukirimu so kyekyo bunalwawo nabo lwakuba nti obasanga kaseera buseera awo nagenze bakunosaako nemunyumya emboozi entunda bagenda naffe bwotusanga netunyumya netuvaawo ntugenda togera kutwawula mpaka ng'oludde naffe ku ssomero abantu babaawulanga baatukuba emigo jo yankubisa emigo naye namukubya emigo waliwo olunaku lumu katuyeyo kimulisiro ping view essomero lyayita lya mwami Jjuuko akulira church y'Abadvent eyo ekooki katwa tulisomerako kati jo naakola obuzibu ayina kyeyakola ne bamugamba jangu kati jo najjanga adduka naayita Wendi bwe yayita Wendi ng'ate omusomesa ali mu kumugoba n'ekibooko yayoolamu ggwe nedda bwe yayita Wendi ye n'agenda ddala baatandikira kunze we bansanga omusajja yatuuka nankwata nankwala omanyi nga batikya bakwata teeka wansi tokwatayo nankuba embooko nga 5 natandika ne bamugamba oyo gwokuba mukyamu kuba bali bamanya abali bazze bamugoberedde bali bamanyi si yenze ne mugamba onkubidde ki naŋŋamba ova kukola ki ne mugamba sina kyenvako obudde ntudde wano naga kati abaana ne bamugamba si yeye gw'olina okukuba agenze nagamba kati mukamuleete ne mugamba kati tomukubira kingu omaze okunkuba ezize kati omaze okunkuba muleke awo tutambuli awo naye nga nakubwa nnyo waliwo yakwana akawala bamusanga eyo mabega y'ebiinawo wano nga tuzze Kampala ng'olomusomerawa waliwo akasomero bakayita progressive ne tokamanyi kaavaawo kaali ka Mr. Kabali kaali awo najja nankumbi naye twatukulira mu bukulizi because twate tulina mpapula za lwaki temwasoma P7 byali biwanvu okutuufu kwa P6 lindako mwagenda mwayingira second naye nga temukoze P7 nga tukoze mwembi ifembi Hika Water Drilling Services basima amazi across Uganda bekwate bakusimire amazi nayagala plumbing services we bali atenga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arapak basabaze mal from China to Kampala omusubuzi yawangali Uganda wangali China aba Sun Cargo we bali okwanukula okusaba ko kuyaya atenga yo Dushime UK store ku Arena Mall Ensambia bale sengoye masuti masati masawa mpale jeans shirts ngatonga byabasajja strictly okuva UK bali ku Arena Mall Ensambia babayise badushime UK store Arena Mall Ensambia. What happened? Lwaki temwasoma kibiina kya musanvu? Twava mu kyalo nga education yaffe ya kyalo tusomedde mu kyalo eyo kusomera bitaka nyogoga nga tuvuddeko mami Jjuuko netugende mama centers teziriwo zaawa bali gyali mitwalo 2.5 egyewamya mu Jjuuko kata netugenda kuli 13 eyo bayita kanyogoga nga mweno kwa 13 buliddi buli tamu okay kakati nene nga 13 anti 15 zi13 babiri nenga nazo kuzifuna buzibu tutambuza mata tulundyako mama asaba busabi atambuza muzigo nga agenda ayimba akachomata manyi ukichegeza muzigo gobo bumbye notera kijiko notambuza mu kyalo mama byakola ayino tulisa tuli banji tewaliwo kiriwo mwaza olabana bameka tuli musanvu muri musanvu 7 abalongo CTM okay tugoberera omulenzi fe ba last born tugoberera omulenzi then nabawala bana so kati netuveeyo musomero eryo kati basista baffe baali bamaze okukulaakulamu kati nga bazze ne Kampala omanyi bali nga balina bapangisa kani bagamba baganda baffe katate eri education yayo nfuugo but katubalete ku kibuga basomera tugamba bwomunaabeera bwomunaakwata mu first 5 tujja baleta mu kibuga mu P7 P6 yolo tusome P6 tutuse P6 tutuse P6 nkumbedde wa kusatu
jwa abedde wakutaano ate ekibuga tukiyingira nga tujja batwala ku ssomero bayita ABC nateeti ndimanyi wali ng'ekikuba ekigenda mu kigagga zone nga batuteeka nga batuwa interview nga mugigwa ekigambo from nakisoma phone omwami n'aŋŋamba babawa oro ne written batuwa oro ey'okusoma oro ye oro ne batuwa oro eyo ey'okusoma ne batuba ebigambo kakati ebigambo nga biri awo bisimbye layini kali nga bisimbye layini ne bagala atandika kimu ku kimu bw'osoma ku kimu bw'oyatula kati bwe nakisoma omukyala bayita teacher Christian kati nkiraka nga yakwatwa from nze nawuli mu mutwe gwange naye nga kino kiraka phone n'okimuwa nti nengamba phone tayongerayo yagamba interview tukome wano kiwedde kati oseka Keith Kanaabi kutumiddeko nnyo oyakomaawo ye tebayite kubanga ate nze nali kagezi munnyo kwoli anti wali wakusatu nze ndishabati tuli report kali balaba nti nze wakusatu bwati bwakoze owokutaano ne bamuleka oli ayise buyisi ayitire mula tebamuwa interview ne batugamba tukole ki mudde waka ne bagamba abewaka bagenda tuteeka mu pitu nedda ssebo extra digest mugoba nsonga from P6 to P2 pitu mama waffe n'agamba nedda bano bakwata nnyo mubateeka tisi mu P4 eno basajja bakulu Nalongo yagamba ati naga bano bakwata nnyo bakwata mangu mama waffe yo omuntu akyasinza otuwa hype I know nete tosasobola gamba mutabani wange ekyakisobola bw'okigwaga mujja kigezaako jja kisobola lemerako yagamba ati abesomero yabagamba abesomero bano bakwata mangu mubateeke wali artist nabo olw'okuba school fees ziba nzibu it's a private school so ne batuteekayo mu P4 naye nga tutumanyi nti mu ssomero ery'e Kampala mbadde ngizisa ya Bulaaya because kuba obudde twatulabanga erya Bulaaya nti badictate nga basoma n'owandiika ebintu ebyo byamenya Keith Kanaabi tebyamumenya byatwebakira byatuziŋŋamya byatumalira ddala kubanga byabalinnya ku bigere byabasotyakola buli kimu twetunuliranga bwe tuseka ne tugamba Mukama eno twatuseeyo ddi bwe batuteeka mu kyasi oyo teacher Christine Miss Christine n'atutuuza nga atwawudde omu n'amutuuza ku layini eri nange n'antuuza eno kati batuuka mu kiraasi bagamba now the day today is n'awandiika wali now we're going to study about photosynthesis photosynthesis what is photosynthesis is this and this and this oluzungu lwanga bwecce kati ng'abaana bo bamanyi ku ssomero ffe tuli ba luzungu lukanga era batugeya mu Luganda kyokka nga batugeeza bwe tuli nga tukala olwanga lwaki balowooza ni ba luzungu nnyo langi gwe langi eno ogimanyi onsanga ku street walinga ndi bwentu n'otandika okugamba gye baliko sebo era basanga oli ku street bagamba halo sa mu mutima ngamba lwaki weemenya ngamba nange ebinyangwira ngamba gye baliko sebo nange ntandikirawo Idris Lukwago n'atandika nga temukwasaamu atandika story yali awo mu class ezasooka yali nzibu kubanga omusomesa ye newunya abasomesa abamu kirabo kuva eri Katonda nti bamufuula eyo omusomesa mwebaza nnyo okuba nti yatugumya mu mbeera gye twali tulimu teacher Christine badictatinganga nze nga ndi mu kuwandiika mu kitabo naye nga kikutebwe nti mbisoona addi mabbali tategeera nti nti simanyi kati nga awali easy mpandiika easy awali tu nempandiika tu bwaddako ekigambo ekinene nga ndekawo space onakijjuzaawo nakijjuza naye nga mpandiisa penso nga siwandiisa pen lwaki anti kwanza njala kuwandiisa penso bwe mba nga sibikoze bulungi abisiimuula nteekewo ekiriwo kati nga ndi mukola ekyo nengenda okutunulya muganda wange ng'ali biza alinganga awandiika kuma omusajja talina kyawandiika kyonna ali mukuwandiika mu bbanga
Nengamba kireka yandidde questions kwe kwata pencil netayiko kuandika easy mboka we ngaba nzo gamba the boy is going to school nembandika boy going ne sachiwandika onakijizawo oluvanyuma tu nentekawo tu sukulu ne kigana nentekawo dash nekola full stop ogenda tuke wajjo kati nenga jawandika ningamba why naye kankole kino nekola kikumbe jawandika mu bag naye echane wunsa teacher Christine yayitawo kujjo na mutunulia na emirema begaye yasigala dictating a notice natambula najja ne wange nantunulako nasigala nga dictating a notice natagamba nti gwe lwaki towandika gwe lwaki tokola kino nasigala nga dictating bwe yamaliriza nabayita nagamba jo ne Chris mujje natuyita natuwa program ey'okugenda ngewe ku Saturday. Wow, that is good. Okola coaching. Oyo omukazi simanyi gyali naye mukama amuwangaaze because tetuswaza mbaana. Teyabalaga nti embeera yaffe tetumanyi. Because kyandibaddeko ng'ate kivume tuva mu ssomero nga tuli bubi nnyo. Oba ne tutama n'otutama tetwandisobodde kola ki kwongerayo. So omukyala atandika tukoochinga ne tuyigamu ebimu ne tubeera ebyo oluzungu lwennyinawo olutono. Lwowulira njogera the English that I can use right now is about the movies that I watched at her place and the coaching she gave me. Because waliwo natulaba nti twagala nnyo n'ebi Nigeria nga bw'amatuwa coaching nga tulaba ebi Nigeria nga tuleko movie eki Nigeria oluzungu entandika okunja. Wow, that is very good. Olwamuze nuwa yatekanga ebinzo okutwintayisinga okubaagazisa okusoma. Exactly. Olwamuze nuwa twalabani twabavanivika kani twagala okubeera kungabbo kubanga yatugamba wali olabeko omuvubuka omusajja omulungi ng'asindika ekigaali komwe nedda netugamba nedda kyemwagala okubeera tugamba nedda kale munyumiro ka firimu kati jukira mu ebyo Nigeria bali batulaga kokko nga oba omuntu omulungi oba emekayike nga ali mu kubonaabona nenga teyasoma ng'ekimuletera ebyo nasanga omuntu amuyamba bwebyo nadda mu ssomero nasoma naga kati wosoma bino binosobola bikola so bitukako natwagazisa okusoma ayeva machi Embeera teyali nnungi school fees nebigotana muko embozi mpamba y'essomero tunagiddamu tuyinza okuvaawo enkeera naye I am grateful about that lady. I don't know what she is, but teacher Christine, thank you so much. Obutatuswaza mbaana bannaffe nti twati tumanyi kuwandiika. That was great. So essomero muli fuluma mu kibiina ki? Ffe tukontinuwinga kati nga tusamba akapiira tuvudde eri mu kyalo tulunda nti tugoba ente okuva mu Kayanja mpaka Namaato. Okyegera Namaato waliyo ekisaalu. Kitegeeza muba ne gas. Ng'ovuga ensozi nga 5 ng'oyita makati gaazo oba ne mukkirira n'oyita makati gaazo ng'osalinkiriza mpaka wotuuke Namaato. Namaato tugeze nti tulundidde wano olwaleero naye nga gye tugenda okweserera tugenda Nabbingo. Okweserera kyeki? Okwesera ente kuziwa amazzi. Okay. Naye ng'ate we tuyita okigera ebibanja by'abantu ente bw'ozireka zijja kwona zijja genda mu nnimiro z'abantu. Ate waliwo awamu awali ettale lyokka bw'onasigalayo waliyo ebibe waliyo empisi hyenas ziyinza okkulya oli mwana muto because bw'otambula bw'oti bagamba bw'otambula bw'oti eba emanyi omukono gugenda gwa eyinza ogukwata so kati ng'olina kugoberera ate ekisinde ky'ente kiba kimu muba mugenda mwenna tosibaamu anti bw'osigala emabega naawe oyinza okufuna obuzibu mu ttale kati nga tusobola okuva ejo nituvuga mpaka Namaato wetuwumulira ente ziri mu kunywa kati nga twamanyira okudduka tuli baana bato twatandika okudduka nga tulina emyaka nga 5 okugobera running behind the cows running behind the goats osegera nga tudduka mabega ya mbuzi nante ente mwalinanga mmeka Chris by then zaali ntono kubanga twasooka kulundira abantu ebintu byali byaggwawo bazadde baffe nga bafudde nga tetuyinaawo kati nga tulundako abantu abamu naffe obutono bwe twali tulinawo kati jjukira nga ate obutono twali tulinawo nga jjajja waffe omukazi yali abusigazizza naffe tetulinawo nga bazadde baffe nga muzadde waffe omusajja nebe twali tuyita ba anko basisita bo ba brother we banabo banamaze okufa kati nga tetulinawo nga mama waffe ge tulinawo ne jjajja waffe era tukuze famire yaffe entono
It's a small family. It's a small family. Like our grandmother, when she passed on, now the head we have is our mother. Nalongo kati yaliwo. Nalongo yaliwo. Because we used to look up to our grandmother. Kubanga grandfather affe. Kati nga jjajja yaliwo ngate yagatta abaana be abatuzaala ate nabo ne bajja ne bafa. Bwe wamala okufa n'asigalawo kati ne bamuyita mukamwana we. N'asigalawo ne maama. Kati ate naye najja n'afa mu 2010. Oh, sorry. Bw'afa mu 2010 ne tusigalawo ne maama. Maama waffe gwe tutunuulidde era tumwagala nnyo. Nalongo aliwa? Nalongo ali Kyotera. Awo kumpawo. Muzaalwa wa? Tuzaalwa tweffe twazaalibwa batuzaalira mu ddwaliro ly'ebiikira. Awo Kyotera. Naye ate ntujja ntukulira awo Kyotera ntumala bazadde baffe bafa ntugenda mu kyalo. Bakiyita batya? Ekkooki. Okay. Ekkooki eyo makati ga Mukaapa n'ekyalimuka. Kati makati abo baali bayitawo era baali bayitawo wannazaala wa Lukwago because senga waffe yali yafumbirwa omusajja gwe bayita Lukwago. Yali MP by then naye ng'atuula ku lusozi lwe yatambuye ne Kanagisa. Basista bo ne brother gwe mufollowinga bali wabbo kati? Basista baffe bafumbo. Mwe bali mu kibuga mu? Bafumbo. Bonna bafumbo. Omu ye mukyala wa Pastor Maka akulira aba Advent mu Uganda. Okay, that's very good. Mumanyi? Mumanyi. Bamwita Janet. Then brother gwe mufollowinga? My brother Eric. Eric is around. Mwali naye mu kibuga ye mwali. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli family waliwo family ezimu nga omwana azaalwa n'atuuka okusoma n'okukula n'okufumbirwa nga tagenze nti kojja senga. Namwe ye setup ya family yammwe? Tetulina we twalaga, twakula nga tuli bumu bwe tuti mu nnyumba yemu. Tetwagendako nti oba akuze ne bamutwala egundi. Ffe Twatta nikutegeera bikolera bali mu kufa bitwandiyise basinga oba ba anko. Kyekyabattanga? Tetumanyi nze nali muto ababulabe era ne taata okufa nali ndi musanyu bangi bali mukumpa zi sweet. Tewamanya impact yakyo sagifiinga. Wagimanyi okuze? Nagitegeera nkuze ng'ensi etandise okunyiga ennyo ne ngamba singa muzeeyi wange abadde wano nanjigiriza engeri gye bakwatamu bino. Naye ngamba kasa maama jjukira maama akuze atugamba nze taatawo nze maamawo. Gwe kyoyagala okunkweka oba ekyekwesenga gwe. So mama atugamba from ebintu omulala byatasobola tugamba. Taata waffe bye yanitugambye ng'abasajja. So buli kimu abitugamba. Okay, njagala tutunuulire bwe muyingira ekibuga mutandika okusamba omupiira. Tutandika okusamba omupiira tudduka. Kati mu kudduka wano mu ssomero kye batukuumirako because tudduka. Mulina kye mugattako? Ate mu kudduka kwaffe tebatwawula. Nga ne bagiba misinde gitya nga tosobola tuwangula. How? Nga bwe tudduka bw'obanga omu yagenda okudduka nga nze nyimira mu kkoona awamu mu kavuyo k'abaana. Bwe ndaba ng'apondose nga nze nnyingira. Nkola ya Alex Waiswa Mufumbiro ne Kenneth Kato. Nga nze nnyingira. Mufumbiro wa NUP ne mulongo munne. Baasambanga omupiira ng'oli bw'aba akooye onayingirira awo bw'ati n'atandikira awo. Bababuuka basamba wumeeya yali oba Namagabi ng'esambaani. Bwe bababuuke ne bagaba basebo nedda. Ne singa bu masiki waliwo by then bandi wangadde. So mwaddukanga ne musamba omupiira. Kati ng'essomero kye tuwagalako tuwangalira kati nga batuyisa buyisa. Kati byatuka mpisa ebyo ebirala. Kati jjukira gali amagezi gonna biba bya ddala olina okukola ebibuuzo biki amazima amatwe. Biganira mugenda ku progressive mu senior one. Twagendayo because muganda waffe yagendayo wa misakabali nga mugezi nnyo. Eric mugezi nnyo. Kati ye nga bamanyi naffe tuli bagezi nnyo. Era batuuza ne bagamba muli bagagga nga muganda wammwe. Muganda ga naye kumbe ne tukuliramu. Ne tukuliramu paka senior yakumeka. Era ndowooza nga twatukuliramu awo bukulizi. Ne mubivaako. Mutandika mutya ensi after school? Ne tugenda
ewa sister waffe awo ensambya tandika ngo muyambako emirimu ewaka ya ine essomero bayita business daycare center niya gundi niya sharing niya Texas Club yes niya Texas wakava ku Texas waliwo akapanda akaliko business yali abaana be bagezi kubanga ye yabeera cable yabeera e Bulaya nnyo yajja training amu omwana w'omuntu training awo Bulaya baana be bagezi be business kata wokirira essomero lyawo so netandika okutambuza opapula flyers eziranga essomero kugundi kusawa ya Queen netandika obbawo abantu opapula business tuddayo bwe tusiimula wakabo tulongoosa bwe tutyo then awo nenkola ensobi bwe nakola ensobi nagenda ku Texas awo kuzanya pool table banazanya pool table yali tournament nenjiwangula ne bampa $8,000 naye ng'ewaka etteeka eriwo lyateekawo yagamba toyina ku ssaawa 12 buli omu aba ali waka jjukira ye abeerako e Bulaaya abedde e Bulaaya for long yagendayo e Bulaaya ng'ali mu senior 4 kati aluddeyo jjukira yagenda nga muzadde waffe bakyali balamu nga yali plan buli omu ng'anaagenda e Bulaaya ku senior 4 yali agenda kati nakoma ojjukira waba akomye ebintu bya direct omuzungu wagamba take this route and you take this one you are disappointment so nga yatugamba amateeka galiwo 12 nga muli waka buli omu ali waka saawa emu tuba to having a good evening tea with our kids kakati nze nali siriiwo nakomo saawa ngova kuwangula kikopo kati olwo ndi mukuba pulu ngamba nedda baba ajja bitegeera kasita mpangula akasente kano baba nja munnyonnyola nva kukola ng'abasajja bakola tyotyo maze okuwangula n'embuzi n'ebyokunywawo nze saabifaako ebyokunywawo sirya nnyama sinywa mwenge negagaba binywe nga nkwata kkubo nga njija waka okonkona nga baŋŋamba dda gy'ova nga mugaba nga sina kwatula nga baba agamba nkugambye toyatula dda gy'ova nga mbeera ku geeti awo saawa 4 5 6 nga ajja nceekingako ngagamba okyali awo ngenda kufuluma be kibooko kati nali ntwala jjukira abaana abamu ku ssomero kati nga ŋŋamba bwaddayo nga jwajja obutayimbwa ng'agamba mukazi yeremye tagenda kukola ki kuggulawo tugenda kukola tinga mugamba sente nagezi nakoze sente nga ŋŋamba sente ezo kuno buli tabiwulira nange kenyini tampulira kati nga mugamba gwe ddayo nja kuyiiya najjo ddayo nga ŋŋamba kati kanyambuke ku Texas waliwo bu guest house nebakewo nkomewo ku macanga ssaawa 10 ku 11 otwala abaana ku ssomero agenda okugula okutwala abaana ku ssomero nga wendi osanga ajja gamba wayusize bweru jangu otwala abaana ku ssomero then tujja kubyogerako nga nkwate kuba nga ngenda ku Texas njuga nyinamu ekinana kyange nga ntuuka ku Texas nga nsaba baŋŋamba room ya mutwalo gumu kitundu nga mbawa bwe nti nga mbasaba chips ne Mountain Dew nga bampa plain chips ne Mountain Dew nga ntuula nga ndya ng'omuziki gukuba nga nzikuta nga mpulya bulungi akasoda nkemalizaamu kangenzeka kasoda tubugabanya nga ngamba kangende neebake nga neebaka kati nga musajja mugamba nzukusa nga nzukusa bana abakola ku guest house nga nzukusa nga nzire ku gate kati simanyi kirabika mu kiro yazukuka najja nalaba nga siriiwo kati nzogira bwenti okutuukawo bwenti ssaawa 11 dakiika ngaaga nga 3 nga musanga already ng'ali mu kuyingiza abaana mu mmotoka bafuluma bagende tannaba mulengera wano mu bubba bw'ekikomera kati ng'avaayo n'emmotoka ng'avuga ng'ajja nga ŋŋamba kenkusanga ku gate ng'avuga ng'agenda abeetwalira jjukira abaana ba primary bakeera
bakira nyunyu saa 10 ne 12 basanga bayingire mu somero baye basomera ku gundi Silver Spoon wana Kibuli ku Kibuli wano si Silver Spoon waliwo akasomero akali wano Nakasero kola oluguudo ng'ovudde ku phase 2 addako that is Sapolo baye basomerawo kakati ng'akomawo ng'asangawo nga mbeerawo olunaku lwonna sawa za lunch nga ngenda ngula ekyokulya nga nkomawo kati the next at night nebibeera nga byebimu ng'ali kuŋŋamba ddayo gye wasuze because yajja kiraka n'akebera nga siriiwo sigende nkubira maama mugambe nti maama ewaka ndi mukufuluma maama ajja kuŋŋamba jangu mu kyalo kyantamadda sikyagala kigendamu nengamba kati maama we namugamba ajja kumpita mu kyalo ate so amutenguwa nenga kati awo kangende kati then awo navaawo saa 6 that day ekiro the next day bwenagenda nensula yala nendya chips ne soda nga weziri enkeera olwakya saddayo katatawo bwe bulwakyawo waliwo avuka abaaliwo bamutaka diidi muvuka bamuyita Kadidi nga naye ava Masaka eyo kutwanyumyako yava Masaka ati ntukwatagana twakwatagana agamba naye eyo jangu tugende Makindi nga nyambuke Makindi ku Mbalaka bwe ntuwa Makindi ku Mbalaka nga akola mu cafe ka cyber cafe ya internet nga agamba jangu kuwo mulimu nga mpo mulimu ntandika okukola ki okulongosa obutebe n'okwera mu cyber cafe eyo kati life eno bw'omala okupiikinga obutasula mu nnyumba obutabeerako akugamba nti gundi kola kino waliwo obuzibu bungi okuzza ewaka kati ngamba sidda obeera wamanyiira kati ngamba siddaka nga nsigalaawo nga mbeera ku cyber cafe kati nga sente nziryanga oba muvubi nga zigwawo singa muvubi waziryanga atazikoleredde because abavubi nali nnyumyako n'abavubi mukulu wa IBRAH omu atonga 10 muvubi w'amaanyi nnyo gwe tulina muvubi w'amaanyi nnyo nangamba IBRAH abantu balekiro gandi sente ziryanga abavubi si bonnaffe tutoba kituufu mwinaga nti baziryanga abatazikoleredde era yawaako Keith Kanaabyo omukulu wa IBRAH yawaako Keith Kanaabyo omulimu gwa kusootinga mmale byennyanja mamba biki ng'abeera okwo nga kusootinga zino nsonzi biki nga gwaliko gwokka something like 6 months so walya ssente n'olya ssente nazimenya mpola mpola nga kawogo kati ate obuzibu nga manyo ziteeka ku mmeeza walinza nnyo eppulu nga bazikuba nga b'Emakindi bagezi bakuba ne bakuba omutwalo ne bakuba omugula ne bakuba omulala zikendera awo nyini opposite gundi kakafaako nga opposite waako waliwo ka guest house bakaita home of homes nikati we kali mpitawo bwe mandi no omuntu yene mugamba wano nasulawo nayo zaaka amasuka gawa sina kutuukayo so era omusajja nanyini wako bamuyita Godi yayisikira busikizi naye ennyumba n'ateekamu ebisulo kakati nga nsulaawo nga esene ne ziggwawo bwe zaggwawo ne ntandika okuyimira ku Haas petrol station eyo njimanyi eyawali ku Mubaraka ku Mubaraka awo nga nyinza okuyimirirawo ng'olwo nyina ka girlfriend wa Mange eyo wa Muzeeyi Mpindi kati ka girlfriend yako kamanyi okumpa emitwalo 2 ogumu awo okusula ng'aterako bwenkanyiiza ng'otezijja kujja kajjaga genda weeyiye nange siina naye nga nako kali mu kuzibba mu hardware ki y'abazadde baako nga nze mmanyi nga tekanimba musimanyi kalina maama waako musima maama waako abeera bweru kalina ne waawano kati bonna bakola competition babeera bakawa ssente nyingi mbukali kabeera ne ssente kati nga kabeera kampa ssente nga simanyi ne gye kazijja kumbe muli mu kusesetula hardware okutuuka mpaka nange we neegwatta mu kikoosi ekyokukinula ki hardware naye ng'esona kutuukayo musonyiwe sabba naye jasi yali andagira wakujja sente nga yinza okuyimirawo ku Haas ku mafuta nembeerawo nentambula nenja ku Aitebo Kampala Road wawe natandika okukwagalira endongo nenja ku Kampala Road awo oba nentambula nengenda ku Volts Wammanga ekibuye
ekibuya wansi waliwo bala bagita volts. Yes, njijukira. Kati nga nyinza okubeeraawo ne bucha nentambula nenzira wano abamalayo betundirawo ku dancers. Ekibuya. Oba ku dancers nenyimira mu dancers ntuzanya pool wali mu pool. Olonga bakadidi abo byantwala bali bazibuzibu nabo. Juka abo bali banywamu omwenge. Kadidi ali wakati. Kadidi simanyi bangamba ali eyo bintu byagootana naye. Sorry. Yali oba muganda wono omulala ashibakato. Bali kabeeriko oluganda naye okyeko oluganda lw'e Masaka era olugamba nti twakulidde wamu e Masaka oluganda lwa Lwera. Kaakati oyo nga yantwalayo nga tutambula wamu waliwo n'abalala omulala omugenzi Mavini omulala bamuyita Peter Jessica kati muntu wa bbaala nnyo akuba nnyo ebbaala bo babeerangawo Makindi Mubaraka. So mu kuwangaalirawo sente zinzigwako nga ntera okuyambako omuvuka wamutakizza kumusiimulako saaluuni awo e Makindi n'oyo then sometimes emirimu nga gigaana kati netandika okubanga okwagala okusula nga njoza amasuka gaki geri home of homes guest house nga mbolezaako amasuka nenjoza n'akasaati kange then ne bampaawo okusula ne bampaawo okwebakako ninga misana ekiro babeera busy kati ebyo nga bibeerawo misana nga ssaawa 2 sawa 4 kati nenjoza ku makya sawa nga 2 bwe mala okubolezaako amasuuka then nenebaka ku buliri babeerako ebiveera nenebaka ku buliri buli ebiriri bya loogi babiteekako obuveera anti wabeerawo embeera erebeera abantu Idris yali abinyinyonyola naye ne mugamba abimanyi Idris abimanyi namulabye nga afaana okuba nga abimanyi nangamba abeera ku mazzi nangamba luno wano kye bayita olufula Portobello Road. Emugamba okay. Edward Kasujja Jaga nakuramusha. So, Chris, njatuddeko kati ne mabega. Sister Wolo tali worried omwana yalagawa. Jo tali worried my brother, twin brother aliwa. Nalongo tali worried where is mulongo. Abubo naba Jo yamanyi wendi. Mulongo yamanyi oyo yitu tukwatagana. Nagambye oyo rider wange buli kimu abakimanyi. So yamanyi wendi. Katinga balinga bagamba ne mama tamanyi wendi. Naye nga kirabika oba bamugamba bajendi ndi waba mulala oba wane chula lwawo nnyo okujja Kampala. Kati mbeerawo nnyo sister wange omu yajja bamwita Jeneti nangamba ate jangu nkutwa juke yafumbirwa Musumba jangu tugende wa Musumba tubeereyo kati nze ngamba zengene wa Musumba namanyira ddoluguudo kati mmanyidde oluguudo siasobola kuddaka ngende wa Musumba tubeere nga tuli mu kusaba Saturday kusaba Friday kusaba bwe bityo samai saa meka tugalewo nenda banga tebijja kati nesigalira ddala jonga jana ndabako bwe mbanye n'akasente ne muwaako naddayo bwe masiina nembeerawo kati omusajja oyo bamuta Godfrey oyo wa guest house nga yanyambako nga molezaako olumu nendya ku mmere awo waliwo akasaaluuni awo waliwo obuwala nga bambi bunjagala kati nga manyi okulya waliwo omukyala wamuyita maama Mbooko olaba nga ovudde ku Mubaraka wokkirira ekidde ensambya opposite awo bagitaddewo ebibaati waliwo restaurant ya local food kati nga omukyala wamuyita maama Mbooko kati nga emmere ya 1500 kati naye nga ntera okubeerawo nampa emmere nenfuna mukwano gwange wa boda bamuyita Manase lwakuba yafa bali bamuyita Manase nafuka mukwano gwange yantwalako kati bwe namuwa sente nga tazimanyi ne muyigiriza sente nga bazibale yali yava Rwanda ne mugamba luno 10 yali tategera sente za Uganda tategera naye nga avuga boda kati ng'omutwaga mutwalira mmeka gamba olwasa kati ngo ate watwalidde olwasa omuntu wala kati bagenda omuwa sente nga ntono so ye ekigambo yakwata mu kimu lwasa ababoda byogera ne muyigiriza bwe namuyigiriza sente nga bazikwata eze Uganda nga ntwalira bwerere engera nga tasobola kulya nga tangambe jangu tugende oli nga atera okujja nantwalako naye nga neta gwabeera bamusuza busuza omusajja yali amusuza bali bamuta Kazungu yali amujja e Rwanda ajja akole kati tasobola kunsuza
kati ngambeera awo Embeera nsula mu mabaala nyimiridde mpaka nenzira eri ngawo omanyi system kati nenja ne meeting omuntu omu bamuyita Ali yansanga ngaawo ku mafuta ng'ava erukuli muvubuka bamuyita Ali kati oyo muvubuka nansanga ngaawo ngambeera awo olwaddamu okumusa ku mafuta ng'anywa amafuta netunyumyamu nga muyinza okunyuma mulo jabaleko mugana awo taimugega kale tamutawaana munyumyawo yina emmotoka ennungi yali alina Mark 2 Grand erizino ez'owansimu gye bayita musota empanvu kaakati nansanga ku Texas nga nzanyapo kati nga mmanyi okutambula nejja okulaba jo ezo maka tweze empanvu ezo zibabbirangamu nnyente nga basiba ente bagiyingizaamu bateeka omwente nga 10 naye ng'esobola baba emmotoka erina amaanyi eba mpanvu bweteberako obutaala bwe buti bulinga amayembe nga gyavuga kati nali ku gundi awo ku Texas nga nzize kulaba jo n'atusangawo ne jo naafuuka mukwano gwaffe bwafuuka mukwano gwaffe olunaku lumu nali ku high table nansangayo nga naye ali ku high table awo bagulu life baali batera kuyingirawo buli Monday bwe yansangawo tunyumya kati bwe yali addako bagenda okuntu ye ne girlfriend we ne baagala okuntwalako nzire emakindye kakati mbagamba nze muntwaleko emakindi bwe bagenda okuntwalako emakindi ne tusanka wunyemu wano ku roundabout olaba ng'ovudde ku Jinja Road oyita mukwano baali bateekawo nnyonnyo kawunyemu kati n'ava ku steering ng'atamidde nga bagenda mukwata kawunyemu nadda emabega nze ne ntola ku steering wali omanyi okuvuga nali manyi okuvuga juka nali ntola abaana basisanga ku ssomero nga nze mbavuga emmotoka nagiyiga dda nga ndi muto nga tekayo akatto wansi kaakati naye era nayiga ku ya sisita wange nga bwagireka mu garagi era oyo nyini yava ebweru eyanjigiza yasooka okutwala mu mmotoka yange okugijja mu garagi okugipakinga ebweru bwe nagijja mu garagi nekipakinga eba namanya nti manye bwe yagenda ku mulimu nze nga njijjayo nga nkwata ekisiriiza n'ennamba we ekimupiira we gubadde ekyo buli famire kyaliyo nendyoka njijjayo kati nga nagiyiga kati bwe yamala okugiyiga nga omuyambako kutwala abaana ku ssomero mu mmotoka kaakati bwe natula ku steering ono bwe yadde emabega okutwala ne girlfriend we bwe bajja okukola kawunyemu nze nenfuuwamu nga ndi steady ne bagamba proceed nenkuba ekisumuluzo nenvuga kati omuwala ye n'atandika okundagirira mpaka ew'omulenzi netutuukayo bwe twatuukayo nenyingira namala okuyingira kati wali busaasaana awo nga saa 12 bukedde omanyi ebbala balifulumira bukedde kati n'empaking emmotoka bwerijuka emmotoka yasisa mbadde njooza buli kimu mbimanyiye nengambye emmotoka nga nkyafu eno ewa kamuyambeko nenkwata emmotoka nenjooza nemwolezaako ku ngato emmotoka nengipakinga njiguddewo ebiwempe nembyanika nemmala omuwala ye nga yatatamidde nnyo ku makya nampa caayi bwe yampa caayi nengamba kaŋŋende kati omuvubuka bwe yazuuka bw'ati nasanga emmotoka ye nga eri wali bagyozeza dda nga namwoleza n'engatto nagamba ono yalazeewa toyina simu siina simu talina bwayinza kufuna okujjako ng'akusanze era mu bbaala oba ku mubalaka kaakati najja ennyini omuwala omukazi naamugamba Kristo yatuleese nayiza emmotoka n'atereeza n'agenda kuba bwali bukedde ng'asaagala kumanyira kino ntuba ate ankoledde nnyo kyegeera najja ku mbalaka n'akomawo ne bamulaga ati nga olwedde nagenze okukoza amasuuka najja n'asangawo n'agamba jja tugende nazzaayo nampayo omutwalo n'agamba nindako beera wano ngenda kukola kikomawo eddako twogere bwe yandekaawo waka ne kati jjuka gafundi yali akyali ayina hangover nentandika okulongoosa awo ennyumba nembasiimulirako basiimulako nenjoza ebintu nemala okukoza ebintu nentuula nenneeda kati saa nga zalinganga 9 nakubira girlfriend we namugamba girlfriend ayagala mu meeting later round na ewandegeya namugamba girlfriend we agagenda kuki mu saloon namugamba alinda kukosa akujja kati nkyali wandegeya girlfriend namugamba laki Kristo antwala
bwali wanantwali omanyi awali saluni za New York nga ku Madinisa awo opposite military waliwo omukyala wamita Aisha nga mwiru nga ina ka saluni kati oyo wagenda nenvuga etuva lukuli wali enyumba za omuvuka bali bamutamusa netuvaayo netujjayo lukuli nakola enviiri wamala okukola enviiri kati omwana namugamba oba tujjire eddala eyo maze naga omwana oyo avuga bulungi naganda yanvuga nenjivuga mpaka Wandege tuka Wandege stories ezimu nga basobola kunywera Wandege yaawo mu balabala obutono ne bali enkoko gye batadde mu kyakikalayo eyo ne balya ne bakuta ne balika bagenda mu bala n'embeera nze ne bali nazinywa Red Bull nga bangula Red Bull oba soda Novida by then kaliwo the same story n'atamira ne mukomyawo awo so nafukira house boy we awo nafukira extra digestive go basoka kwe tuli ne Chris Banina fast forward utandika oti endongo nti awo kati nefuka house boy we nafuka house boy we nembeera nga mukolera nga muvuga wandike wakabwe wasiganga ndige akubira simu nga kumulimo agenda ku boda ku machatagala ku jamu yali akera nnyo kati nga muvuga nivuga girlfriend we nembeera wakanga nkola emirimu gye wakanembeera dale wakati nemvaye eri ku luguudo nampa ne kungoye nentandika okuwaliwo obufaananyi bwomulanga nesibye busikaveda obuskavu bwali bweya yabumpadde nga obusatu bwa square obumapensi obwogera we buti yali abumpa munnange nentandika okola ogw'omukomba box nenkola omulimu ogwo olongosasula otya nga tewali byakunsasula teriko gundi amount yakunsasula kati nga ninga mwana wa waka nga ninga muganda we naye nga mmukolera simula nongosa buli kimu otegeera kubanga era italya waka yali alidde naye nga yanjigiriza ekintu kimu bobeera mu nnyumba galawo olugi oyingira galawo oba oli woweka oba toliwo galawo nekakati kyambeeramu newaka buli ssaawa ekisumuluzo munyingira bwenti pa kyekyo oli yekinjigiriza yagamba kutogeza kusingiranga mu nnyumba notegalira omuye yali agali nnyumba nga nyiza okubeeragamba ogadde waolije pa ogafune bayingira ogadde nga negafune bakimanyi okuyingira bwoti kukyuka yali akola mulimu ki yali akola bya cleaning ku French embassy nga alina bakirina nga yatwalayo bakirina so nga buli kiseera kuba kugalawo luba munyolo nakisumuluzo kubwatuka pa kitegeeza temwaggulawo ko nnyumba ennyumba madinisa gokka madinisa ngera kinkina mutwe mukama wange yaŋŋamba olugi paka nakati newuwo ne kakati nze siyingira bwenti nga sina kujjamu ngatto ekisumuluzo kisoka kubwatuka tepa nenziga era oba bwemba tugeze nti waliwo omuntu gendi naye ayinza okugamba oba ngenda kukula ki nina ekintu kyengenda okukola ekibi nenze kino kimanyira so mwawukana naye mutya olwo tetwawukana atandika okugendako ebweru wandeke ewuwe bwakomawo nga ndekera emmotoka kati nga nze ku mmotoka najagala nnyo nga ngamba awoli mmotoka nga nze envuga nja kukola obwa house boy sina buzibu nga sisasulwa Nanga olya onyebaka ovuga emmotoka exactly nenga sometimes ayinza okuandekerayo ekyebiri ogumu kati ng'okwo nze kwemba jetingira ye nsasula yange munnange ng'akwata ekkubo agende kati ng'atuuka ebweru asalawo okukola ki okubeerayo ddala kati ng'atandika okunsapootinga ng'akola ki ampeereza ssente za rent okusasula ennyumba gye twali tulimu kati atuuka ekiseera nga kireka nga nakyo kifuuka ki kati jjukira nafuuka dda omugugu ku ye tanzizeeyo kati sitori yamala ogitegeera eyange ovuuse wuwe exactly sitori yamala ogitegeera eyange sidda ludda wa wantu wonna olwo kati n'ava ewaka n'addayo n'embalaga wembeera nti wano wembeera jjukira yo taliiwo kati nange wange wano wembeera nga bajja n'okundaba nga kati nga nabalimba n'obalimba nafuna dda ebintu nakola negagawala nafuuka nga nakola negagawala nafuna ebintu n'emmotoka weeri
bwala agende bwe mu kana agitunda nandeka nyumba nange okuba nti njagala okubeera nze ka independence nengamba tontawaana nembeerawo nkuume ennyumba mpaka wanaakomawo kati bwe yatuukayo n'asaba asayiramu by then alisimanyi n'asaba empapula bwe yasaba empapula process eyo etwala akabanga yali kira amanyi ajja kusaba empapula amala okola ki aveeyo ne bigaana kirabika ne birwamukko kati mu process eyinza okutwala ng'emyaka ebiri abamu 3 abamu 5 abamu banga esente aziweereza kati ate famire neetandika okwagala ebintu by'ennyumba yaba muganda waabwe babijjemu mu nnyumba alekerawo okusosola rent because atansindikira sente direct yali asindikira sister we nezijja ku nnyumba sister we ng'ali kusindikira sister we asasula ennyumba sometimes kireka nga bwanyigirizibwa agamba sister soko nsindike sente z'ennyumba otegeera then nja kuddizaako kasisa we sometimes bwengenda okunona essente awo mu kiyembe awo nga ndaba bubi talina bw'abayita tisina bwe mbayita agamba yo nali mu nnyumba ya muganda yaffe sife kigibeeramu ekitandika okundya kali kireka naye nakitegeera nga bwangamba genda onone ssente nga nedda sigenda gendayo n'abuuka kireka n'ategeera n'akola ki n'agamba naye osobola okukola ne mugamba mbadde nkola mbadde sikola wano gwe kyongamba kyonna nja kukola ki nja kukola waliwo conference ya Stockholm Sweden Stockholm the city of Sweden n'agamba waliwo conference osobola okujja nakankolye paperwork nali nyina passport oli wagifuna nali nagifuna kakati nankolera interview nakola gundi paperwork waliwo omuvuka wamita gundi Moses mulindwa Moses era jali awo ayina company kyakolamu awo then yakola paperwork ne Moses yali anjagalanga mukwano gwange nnyo musajja mumpimpi nga njagala nnyo mukwano gwange abeera awo naga muno mwana tatamira wani musajja muntu mulama ate n'abavuga kiro kyonna omusajja abeera wabweru kati nga yafuka mukwano gwange nga sometimes ono bw'atamiira nga tuli mu kuvuga nga Moses asooka okuwoneka ewange ono yeebase kati nga ono beebase kati nga asooka ne droppinga Moses nendio kati nga nafuka mukwano gwange kati Moses oyo yakola ku mpapula nze siina 10 kye nateeka mu kugenda Bulaaya your first time my first time ne ngenda ku nnyonyi olugenda Sweden ewali gundi conference nesibula abewaka mbagamba nze ngeze Bulaaya nengende anko wange nampa nusu 2 koja wange 2 ebyaki ebya dola nga okunsibirira nti binyambeko nengenda bwe natuukayo Sweden natuukayo muzira nga ali wali nga ndaba white naye nga nyambadde essaati nga bw'ogirabye eno bweti nga ndaba balaba bambadde ebijaketi nga sibitegeera naye ngamba bano balayika bakola ki balisa mpiso bijanjaalo empewo yanfuuwa akakesi ke nali nnyina nenkazira Moses oyo nali naye yali ku nnyonyi naye yali agendamu eyo conference ne tugenda ku woteeri essente ezo ne bazitwala waliwo omuyaye gwe nawa nti angulira ka tiketi kano ke bayisaamu okulinnya bbaasi akuba tiketi bwe yagenda n'agula teyanziriza ssente omusajja yemujjukira musajja yamubi nnyo Munnayuganda ali awo Sweden sikyamujjukira linnya naye mumanyi feesi naye yampisa bubi kati waliwo omuvuka omulala wamutakizza n'ansanga ng'empewo enfuuwa naye yali ali eyo Bulaaya Sweden nampa esweta yali ya red era akafaananyi nkayinaako esweta eyo oli Brad wo yali France Brad wange ye yagenda woli ali Netherland gotuukidde Sweden kakati ye awo Sweden nembeerawo empewo nga nnyingi nembuuza abantu awo luddawo awatali white awatali muzira awatali ice bagamba Bufalansa awatali neŋŋamba kyali wange oyo nfa nga njagala ngamba buzza abazungu waliwo ekkubo erinziza mu Afirika nsobola okutambulawo oba nsobola okunnyawo baasi ne bagamba nedda kati mukwano gwange ono omujjukira gwe bayita Manase
nankubira nga nyina mapensa kati jukira we bange cyali ku roaming kama pesa omajje ko obusimu babayitabo asha kali kateketera kugenda ku Facebook kali ko internet zero Facebook Facebook zero katake nali nyina kati nankubira nangamba biri bitya nemugamba mpola jala kudda naganira soko ogume oli musajja ebyo byonna tawali musajja atandika n'ataguma nago gumamu gwobolaba nga kiganyo je tutunde boda tutandika okusobola emifaliso nemugamba kale tujja kulaba kati nengamba kangumikirizeemu emyezi ebiri nenga n'emyezi ebiri sina kutambula wiiki bbiri nga ndi bubi munnange ne banconnectinga ku bazungu abali Bufalansa awo ku hoteri kyali wange muzungu abo bayita Shira ne Idan ne Alex ne bantya ku nnyonyi ekikumi kya nsigaziza ugikolina mu weki ekikumi nakitwala nangula mu ka ticket kamu ekikumi kya nsigaziza mu kye bagula mu ticket eyantwala Bufalansa ntuuka e Bufalansa banfuna abazungu kati bantwala ku gundi ku balemu bagitala missionaries it's a French name ba missionaries kali abantu kuba meeting nentuukawo netutuula netubeera awo ne banyumya ne banyumiza story yange gyenvudde yonna ne bakwatwako ne tunyumya ne batandika okunywa kati kwe kutandika bayimbiramu ne mbagamba kitukola karaoke let's do karaoke olwo muri France tuli France olunaku lwebasoose okumpa lwebasoose okumiitinga katunyumiza banyumiddwa emboozi yange kati mala bapulaninga okukola ki okujja enkya bagende balonye wengenda okusula then enkya balabe ekiddaku kuba nali sinawo akusula nali homeless kati ntandise bayimbiramu awo kati nkuta kazindalo bayimbira mulinga enyimba ze bayimbiramu zezedda bini zawaffe kati nabo ne bagamba bayimbemu kati ate olwokuba nti omuntu aba anyweddemu ne bafuna hype eyo eyakaliyoke ne bayimbamu nayimbamu ne bakwata ba vibe kati nanyini bala nagamba asobola okusula emabega yetereka ebintu gwe nze then the next day tulabe ekyo mukolera kati bagenda kati olwokuba nti already omutwe gwange gwamanyira okusigala ekirunga nga nyimiridde nebinemu ebyokwebaka nembeera yonna nga sikola ki seebaka kati ebintu byonna byali disorganized mu bbaala awo ekiro nentandika okukola nenjera nensiimula obutebe nenjoza amagiraasi amacupa nengakuŋŋanya nengateeka mu mabbali kuba nali simanyi ebyewaffe eno amacupa tebagasuula kumbe eri bagasuula nengakuŋŋanya nengateeka mu mabbali nensiimula wonna nenzayo nempowa kati agenda okupowa awo zalinga nga saawa nga emu nemba naye nga buli kimu maze okirongoosa kati omusajja bwe yajja okugulawo n'asanga nga buli kimu kiri well arranged buli kimu nga teri giraasi nkyafu teri cupa eri meandering neyeewuunya kati n'agamba bali n'agamba omanyi omwana teyeebase yasuza kulongoosa kino ekifu n'abagamba asobola okulongoosa bino byonna bw'ati kati ne bategeera kati basobola okunfunira omulimu ogunsasula ssente mu mpeke kwa sina mpapula zinsikiriza kukola kati ne banoonya banne baabwe connection mu banne baabwe nga bayinza ono gwe buyinza okukubira oli n'oli n'agamba ewo osobola okuwaayo omwana ono n'akolayo essaawa 3 n'omuyambira awo n'omuwaayo $30 €30 n'agamba tewali kati ne beteekamu omulimu ogwo kati ne bampa amayumba galinga 3 nentandika okulongoosa awo nga wensula wennyini ku bbaala nga wenongoosa nga bampa 10 week ng'eweddeko then ne bampa negana amayumba ag'amikwano gyabwe nga ngenda nenongoosa nenjala obuliri nensiimula ennyumba nenteeka engoye mu laundry mu kyuma
nezoza nezivayo nezigola nezikanga zesa nobuli ngambwazi nga nkyusiza ne duve kati nga buli nyumba njigendako ki one time in a month in a week kati mpaka bampa ne nyumba omukyala abamita an nga ya kulia defense yachi ye Minister of Defense France nga abamanya abo bakwano be kubanga omu yali connecting ayo kanengera ntandika okola ki okola ennyumba ye okulongosa nyumba nenga naye mubulya story yange mulongo wange ali eri siri naye kati nga nze ntandise okufuna banfunira okubeera banga liseeko emyezi ng'esatu ne banfunira awalala okubeera wembeera olwo n'oli kyali wange yajja ali Faransa kati banfunira okubeera kati nentandika ne bampa empapula nefuna empapula mu myezi 6 yali myezi 6 ne bampa empapula nengena ku interview ne ba interview wenga ne manyumiza story yange buli kimu ebyo byakulimba kulimba ebintu binja bisa so akuteeka mpuka bireke ulira otta abantu bano bafa bano kisina wenzira ne bampa empapula nene nimbagambe yampa empapula nimbagamba muzimpadde nesso akuwangalira wano nga muganda wange taliwo wababuulira amazima tuli balongo nabagamba tuli tinawe sawa mwogerako buli wamu mwogerako. That is very good. Kubanga twateesa dda wensimatuka nawe ojja simatu bwe mampiseemu nja kuba mukono gwo naawe oba oyiseemu gwe manya gwe bonsindika nentuukayo naawe oba otuuseeyo era bwe natuukayo nti era oyo Minister of Defense ne bakola ebbaluwa ne bagisindikirawo n'embasi badokita baali 62 doctors ne minister nga kwali ne bagisindika ku embassy muganda yafuna visa mu lunako jo najja France. It was 2014 26 May yonamuna ku airport sirwerabira no mu receiving gutumanyi great moment gutumanyi kulaba muganda wange maze ebbanga nga tomulaba ngolo jukira nzira nagenda 2012 jegera jua 2012 eyo negenze 2013 egenze simulaba twogera bwogezi naye ngate ova ku muganda okubanga akutegera agamba manyi toyina oli mugezaako nze gyendi eno nange to naye jobu atuuke France kyamutwalira bbanga kyofuna empapula joti nkugambye kiringanga kuyita mu kkubo erayiseemu wali oyiseeko mu kkubo ly'olusenke mu sikeri mu olusenke omuntu bw'aba nga ayiseemu yayise mu lusenke yasoose aba yapevinzewe libanga kkubo era nti yaba yikubye olusenke kati yayitawo kalamba yatuwa ku interview nga bamubuuza okumuwa empapula bamubuuza Chris ali atya nabagamba Chris ali fine ali musanyufu nti musanyufu nnyo gwoli musanyufu ndi musanyufu nnyo interview ewedde nagenda ndibamuwa because byonna ne bagamba kati omuzungu abeera kimanyi this is another mirror kati not wasting time yes abazungu babeera bakimanyi obalimpi but that is the life to go you can never be perfect omuzungu kasobeera nnyo too perfect to be true waliwo omuntu gwolabanga atuukiridde nnyo n'ogamba naye waliwo ekibulamu era abantu abatuukidde nnyo mwegendereze wabeerewo something behind Keith Kanabe omulabye so nibamuwa empapula n'atandika awo na waliwo otwatusaba emmere gye tugenda tusaba emmere y'abarefugee kweyo gundi awo ekisulu ekyo kyali kyabawala kati nafunawo omuwala nafuuka mukwano gwe omuwala ngo yalina restaurant gyakolamu bagita mini pari omwana n'agamba jangu tugende okole osaba omulimu ate soyoza ebintu jukira nze nkyali ku migongo omanyi lwaki tugiyita migongo oyala ekitanda omugongo n'owula nga tukyasobola kwegolola osobola okwala ebitanda nga 20 olunaku gwe olaba nekyange sikyala kati oyinza okwala ekitanda n'okyusa duve ekitanda ekyange ngira bugizi bwentu
nkwata suuka nenjigatta ne bulangiti bwenti nenkwata eno neno bwenti nenzigira omulundi gwe nenzizaawawo nenzikirira nenkomawo nenjira bwendi nenyingira ne kumaca bwentyo nenga kati nze kikyusa obuliri bwange kujjako masuuka na pillowcases mbuna yentereze nkole bwenti obumuli njire bupiro mbugire bwenti kuki andi kati olino kye kigendo bbeeramu ekyenjawo anti labeno kati jiko guli gwali mulimo nyina okukola ekintu oli nagenda okuyingira ekitanda kye sisobola okuyingira ekitanda kye nga kyaddala anti nali nkola sisobola nzola n'okwoza essowaani sibipanga nze oluzooza neze byonna n'ebikopo wamu abe oli musajja obudde kituufu naye kati bwona mala okuwasa oba tonakuwasa bukyabikola naye bwona mala okusojja kusanga byonna biri set essowaani ziri zokka ebikopo biri byokka girasi ziri zokka nze era ekintu kati ekindiira obudde mu bulamu bwange kiri eki kunaaba kyekiri obudde bwange ate ng'olina okunaaba abantu bobeeramu bano olina okunaaba era singa nze nali sikola mu bino byammwe kubakyalira asinga sinaaba batonaabira oyo ndiwunye andi nali badde sijja mu bantu nga nebeerereyo mu byange mukama mulungi naye ntulabe neŋŋamba nti kati okunaaba kuno era nze naabira eddakiika 40 kyekintu ekisinga otwala obudde bwange obungi 30 kikyoba okuuta ekyo eddakiika 40 anti kikyoba okuuta ekyo olukyennyanja nsooka nembeera omwo nendeeta amazzi nensooka ngayiwa ku kigere kuno mpolampola kimanyiire nze sinaaba amazzi gookya ne bwe twali mu America mu winter abantu bagamba sinaaba amazzi gookya nensooka ngayiwa ku kigere kimu nekimanyiira paka wano mu Vivi nekino kimu nekimanyiira abantu bino bye banaabanga bava mu mutwe nze ntandika bwenti ale gwotandikira nze nyina wentandikira nange amazzi ngatya nenyina wentandikira eddakiika 3 nga ndi mu kunaaba 3 kati kireka IBRAH mukasa tumugatteko eri ekyennyanja dakiika 3 nga ndi mu kunaaba 30 minutes era nze omuntu abamanye wakakasanga nti ngenda kunaaba ngolobanta ekitegeeza okeera bwemba wakukeera kuyingira kibuga saawa 12 kitundu oba 12 nga ndi bwakubeera Kampala nga appointment ya 12 nzuukuka 10 nensooka mbeera ku buliri okwo nendaaza bwenti sigwe muwanvu nenyiga essimu abantu babadde babuuza okutambula kwammwe kuno nti you are in and out omwaka muso otambula emirundi 5 oba 6 naye nga abantu beebuuza waliwo neyatuuka n'alowooza n'okulowooza nti oba mwafuna abakyala oba ba girlfriend abalina empapula ne mulandira okwo empapula twazikolere mwatoba byammwe twatobya baffe ne bazikuwa ne bazituwa naye yali Katonda era abeerawo okulimba ne bakuwa ekintu nga nekyolimbi biri awo tebitegeerekeka so mumaze bbanga ki nga mulina empapula ze okuva nze nazifuna 2013 gye yazifuna 2014 weyajjira kwajjukira ye yajja nga kiwenyi bameka abalala babagoberera bangi abafamile nedda yagenda ife tuye Bufalansa fekka so olulimi French is a hard language but then it's once you get to love it you learn it mwaluyiga mulwogera tuliwogera kyabatwalira bbanga ky'okuyiga kyantwalira ebbanga nze nagenda ne mu ssomero emirundi nga 3 nga sikwata wow kati ate ejjo eyajja last ate nayiga mangu yali akolera mu kiyungu nga kirimu boogera French yoka nga bamutuma ebintu ng'alina bikuteka mutwe n'atandika okuraminga nze gye nali mbeera nga njigiriza nga dance classes workshops natandika okuyigiza okuzina nintandika okubisitting abantu bembebisitingira abaana baagala mbayigirize luzungu nange ate tono bano benji abaana bano badansa benjigiriza dancing bamanyi oluzungu there is no any dancer who doesn't want to try to speak English because the songs they dance they're in English most of the songs so nga bamanyi oluzungu ate byokuzina tebiri mu luzungu na French ya tata 1 2 1 2 ebbanga eddene lyomale France libeera ate gyenkola mu kwala ebitanda eri gyenkolamu tebiri mu ekitanda togera kwogera nakyo Lufalansa
just action. Ate kwala. France, omalayo banga kyepanvu eneya. Nga ngezeyo, nyinza okumalayo kati olwokuba nagendamu kati Uganda ekyegira. Nyinza okumalayo emyezi ng'ena. Ebbanga erisingedde n'olimalawa. Ebbanga erisingedde kanatandise mala wano. Natandise mala wano. Ngenda nimbeerayo mwezi gumu ebiri nekomawo. Family eri wabo. Byempulira njagala. Biri wana ate maama wange namugamba omanyi odduka ku kimetro n'odduka ku train n'oddukira baasi n'owulira ng'obulamu bugwawo nga nebyoyagala okukola mu bulamu bwo toli mu bikola ng'oli Bulaaya obeera ever indoor from work from babysitting to home gym n'okukola obufaananyi awo ng'okoze obunyamanyama tebirina semirembe mugisanga Kampala. Teri muntu yenna ali Bulaaya kuche ne bwakulimba nti emirembe ngifunira Bulaaya bakulimbi oyo ate aba ayina ngeri ndala. Okay, bagamba tekiwoomera matama abiri. There is nothing beautiful like being here at home. Extra digest mugoba nsonga. Proud okubeera nti obeera eno obeera n'eno. I'm proud of kyekiriko okubeera proud yekyo tekiriko kyamaanyi ku muntu ow'amaalo ng'endako e Bulaaya ate wano ewaka bw'oleseewo bw'okomyewo bw'ofuna passport ye France wawulira otya? Nasanyuka namanya ngenda kutravelinga ngenda tutandika okutambula okudda ewaka kyekyali kindi ku mutwe. That is good. Namanya ngenda kudda ewaka jjukira bw'omala okuteekayo ng'oli mu process oba tolina kitambuliiso oba olina ogerako wali ne bw'omala okufuna ekitambuliiso obabanga abakuguliddewo akajji nti kati nsobola okulaba ku maama wange jo nga tatambula nnyo nga bw'otambula anti kati jo ayina life contract ey'omulimu mu kiyungu otegeera yayinza ogitaminatinga n'agivaako oba okugisigalako ng'ate omanyi ne music wano ewaka sometimes omanyi ebiriwo kati nga bituli mu kulwanira ebya copyright and all that. Music taleeta nnyo ssente aleeta nnyo ssente nga Katonda akuwadde oluyimba n'okuba nnyo n'olyoka onoofunamu ate era bw'ofunamu ssente zijja kutuuka ki ziggwewo obalabe baki abakulu abatusingako otegeera obalabyeko nze nasanga gundi ono yayimba gundi kokogulawo tosiba nendaba embeera gy'alimu ng'ekwasa ennaku wategeera nendaba Abdumulasi nze nakula mpuli Abdumulasi nendaba essaati gy'ayambadde nga sigyalina okwambala nendaba sajja bakola music wakabi omulungi nendaba ono ekayanda oliyita ku suwani yange mukaabya mbalaba mbamanyi mbalamusa nembawo ekitiibwa nentambula nengenda naye mpulira mu mutima si kye bagwanidde okubeera kitegeera ddala embeera gye balimu n'ogamba nange nayingira music at the end of the day kigenda kubeera bwe kiti kitegeera n'otambulako n'omuntu gw'omanyi nti w'amaanyi naye nga takyali w'amaanyi. Chris bw'obeera France emirimu gy'okola giri bw'oba ovuddeyo nga bw'oli eno kiba kitya? Wano ate kati ayinza okugamba bidira omwana we mbu babysitting omwana we ani kusasula bagenda kusasula meka the other side olabirira omwana ne bakulekera buli kintu kyonna oyo essaawa neyitawo ne bakusasula 15 you are paid in hours. Yeah, in hours. 15 hours. Kati kyengamba bw'oba ovuddeyo ku mulimu ani akola emirimu gy'olina okukola eri? Girinze mangi walegadeko ekintu Uganda siyina kyengamba nti oba kiriyo mpanuwa bupanu nti kati waka so bw'oddayo n'otandikira ku ki? Bwe nzirayo mbanga gwe basudde mu ki mu nsiko nti kati tandika okutambula n'onoonya omulimu mpya netandika buto n'olwokuba nti bali bamanyi engeri gye nkwatamu abaana they know always they send me emails they send me emails waliwo guno so are you proud of the job the work you do in France? I'm proud of it because I earn you get something that is very you get rather than sitting home. That is good. I change diapers ndabirira omwana okuva ku weekends
2 paka ku myaka emeka paka akatata abakulu bangu bana ab'emyaka 7 bangu kata abazibu wale nnyo be bano wiiki 2 myezi 2 myezi 3 wabwe asimbula okkaaba oyinza omukwata n'omuzeeno tuomugambe nti owaye sirika temuliziganya omuwadde nnyo kati n'olyoka omubuzaabuza n'owulira ne kamunguluzi naye mpaka wasirika. Bannayuganda bangi bakosa language enafuye emirimu gy'Abannayuganda abali mu diaspora okyogerako ki Bannayuganda abali wano anti bagamba atanayita yatena nyina okufumba chege ate ffenna nga tezenkana akano okumanya kwaffe kutono omuntu ali eri yagenda to look for green pasture bwe kiri lwaki oyagala omusalira omusango ku mulimu gwakola bw'abadde wano Uganda ogumuwadde n'agaana ogukola nze wano Uganda era omunanku besi mudagamba manyi I want hours jangu olabire omwana wange for these hours wangamba manyi okulabye nja kugenda ngukole bw'abanga nesi nja kugenda ngukole bw'abanga nsasudde ensasula ennungi bw'obeere France do you engage in the Ugandan community? Oh, you engage but bayogera nnyo they talk too much ovaawo ne bakugeya yazza ayambadde nga tete takyalinamu enviiri tezirabika bulungi bamukimanyi saluni eri teri saluni egenda kola dread okyegera dread za ddala okyegera siga ntuteekako kinki tewali agenda zikola ebaga dread omulaba ku bifaananyi tavuganya ali awo ne bakusooka ne bakugeya engula ne bakutawika so mwewala community nejjo tubeera waka wow wetusula Bufalansa ku balcony ku kabalaza kaffe tulaba Twatta Tower muli kumpi nnyo bwe mutyo si kumpi nnyo Katonda yatuwaawo Katonda bw'abanga akuwadde nga n'akulabirira talekaayo kintu kyonna takulekerera kujula akuwa oli ne bwajja n'aseetereza akantu ako nkaagadde nnyo abantu bensinza okukolako interview abasinga mu diaspora bagamba nti tebengeejinga nnyo mu community kubanga weekiri ne wano olaba bwe bulamu bwe tuyitamu and I ask myself every day lwaki tuingeejinga nnyo okukwatagana kwaffe kubeerawo ng'oli afunye ali buzibu ate ng'obuzibu obwafunye ali obulamu bugenzi bw'abanga afunye obuzibu n'atafa tuyinza obutagendayo bw'abanga akyassa tuyinza obutagendayo by the way omuntu afuna akabenje case in point ne babuuza afudde mulamu kati bendoga nti afudde bagamba amanze ne badduka emisinde kasa bagamba nti ha Katonda abadde wa kisa awonye mulamu exactly gamba kirungi ekyo bwe babika bate pa gundi afudde nakubira ono bagamba nedda balimba abantu bano babika nnyo abantu abalamu nasa kye kutuka nze nalwala Bufalansa nga ndwadde tumor mu kifuba nga nyina amazzi mu lungs natya era Twatta okuteeka ekifaananyi kyonna nga ndiko oxygen ku social media ng'omanyi kyentyako abaye bakubika bagamba mulongo omu afudde afiidde Bufalansa takyaliwo okimanyi ekintu ekyo kibi bwe bakubika abika ennyo ofa okitegeera tujja kubika tetwali agenda gamba tebagenda kusaasira tewali agenda kusonda okitegeera tewali agenda kugamba ekinene nnyo kye bayinza okuyamba kubika exactly kyekisebasobola okukolera ekyo ku bwereere tosasula na kusasula ekyo buli omu bajja kupostinga ne conversation the last conversation I had with them bagambe oh my god yasembiyo nga ngamba bwat every day lwaki tebingamba nga Chris family is your family in Uganda or your family is in France omukyala n'abaana nze ndi wano Uganda where is your children or child or wife or girlfriend right now ebyo sande bigenzimu naye that is my private life I don't talk about it ebyo okay Chris tetugenda kubanga tusukawo olwaleero part 1 yaffe wano weekomye it is his life strictly in our second part of the interview we shall look at music 911 music mu kitundu kyaffe ekyokubiri life is full of hurdles and challenges
bw'otunuulira mwana mulenzi ono ku social media oba mu music video oba ku interview osobola okumwesimisa naye byayiseemu tebibadde byangu at all. Omuvubuka eyakulukira okugenda e Sweden winter ekukube ekwagazisa okugenda e France awatonyogoga nnyo gwe wavugiranga emmotoka ng'omukolera emirimu wano aliwa gyali ali mu nsi ki ajali France bamuyitaani bamuta ali mu mbeera ki ali mu mbeera nnungi very good omuwuliza yafuuka family yafuuka muganda wange that is very good yafuuka muganda wange at one point do you sit down and realize nti yensonga lwaki oli kyoli kati olwaleero oyo Katonda gwe yayitamu very good okuntuusa wali era kuyitamu ye mpaka munze mpaka ne muganda wange mpaka n'olwaleero nawe ebwake mukasa okundaba because mantuka neegomba ebintu nenjija otegera nenkola naye yali ye Katonda yayitamu ye sister wo ow'ensambya ali wakati gyali asula munyonyo ali munyonyo muwuliziganya bulungi twogera twagalana very good twesonyiwa namusonyiwa nansonyiwa nayinange nyina bye namukulu osanga namunyiza ne nansonyiwa because wamenya amateeka geyateeka namenya amateeka ate yali akutendeka obeera omwana omulungi exactly yayanjagala buzibu bwonna ate naye taba kukola ekyo sandihise mu byempiseemu okunjigiriza okutuuka kyende olwaleero nandibadde obanga ndi awo nga ndi otegeera naye byonna byempiseemu binjigiriza okwagala Katonda nti Katonda alina story ennungi eri obulamu bw'omuntu takyusa bulamu bwo nga tolina lugero lwakwogera. When is that special moment you talk to God? I talk to God every day. In the car driving. Good. At home. Good. In the bathroom. Good. Ne binsukako ne bwe mbadde nga njijano naye Mukama simanyi bye tugenda kwogerako ni Mukama mpe ekisakyo. Amen. Otegeera mbe njogere ebituufu nemena kulimba because abangi bajjano bwatoya baba mtuzamu kamera nakyusa neyewayiriza nayogera bino oba nayogera ebimu ebyokumufe-valinga nenga tamanyi nti feva eryeva Katonda nyo yayinza ogamba tebana empulamu omuntu namukwatibwa eki lwa Katonda yaleeta feva. Thank you. Extra digest mugoba nsonga ali e France muganda wono nkutumiddeko Joe Banina nkwagala nnyo my brother ndudde okulaba but nkusalutinga nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kutunuulira their music career but he will represent Joe. Exactly. Okay? Exactly. Tetugenda kubana tusuka onakola lero nkwebaza nnyo obuddebo one love webale nakwagala waka wange n'omuganda wo munzizaamu amaanyi nti you keep on watching my stuff kubanga okola ebintu ebirungi. Thank you so much. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujja kutunuulira his music. Mu kitundu kyaffe ekisoose tutunuulidde obulamu bwe paka ku mpapula e Bufaransa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idris Lukwago nkwagala nnyo akensuso. Daniel Mugoya nkwagala nnyo akensuso. Keith Kanabi nkwagala nnyo akensuso. Netone Senabuli nkwagala nnyo akensuso. Mwe bantu abantegeera first time before my family because family njireke waka abamu bali bweru abamu baliwa bati mwe abawangala nange January to December Monday to Sunday nsaba Katonda abantu aba abana abawo omukisa abakuume bantu bantegeera nnyo nabadde nvuga emmotoka nga ngende waka nempakinga ku bbaala emu across nga ngenda kwogeramu ne manager w'ebbaala eyo ng'ayagala tugende tukolerewo koona ne Spark TV tukola koona eyo tugikolera wabweru buli lwakutaano lusembayo mu mwezi ngeri gye mwatuyita. Yes. Kati Daniel Mugoya abadde wano agenze nampitako nze nga simulabye mu mmotoka ye n'atuuka ng'eri n'aweta n'akomawo oshegeera sawa zabadde nga 8 ogw'ekiro n'akomawo n'ambuuza waliwo obuzibu nense ndabirwamu nemugamba ndi n'omwami nagamba oli bulungi tewali buzibu nemugamba tewali nagamba nasimbula n'agenda like nakiyizeemu ebintu byabadde bingi nnyo nti it is beyond okukola Luganda zabadde essaawa 8 ez'ekiro ng'essaawa eyo mukulu wange bannyinange ne baganda bange tewali amanyi kyendiko
tewali amanyi wendi. Mama wange Sara Mukasa nga tamanyi wendi. She is just waiting for me to go home. Abaana bange oshegera tebamanyi wendi oshegera. Bakama bange ku mirimu bo banninda lwentuuse. Mirimu girifane. Aba abasajja obalaba n'aba abakyala batukozesa. Akulinda lwotuuse. Lotatuuse tabiriko. Ate kuba na musango totuuse kiki. Tuli replaceable. Bajja funa omuntu omulala agendawo. Tuli replaceable. So nayagadde nnyo moment eyo ey'omuntu okuyitawo n'alaba emmotoka yange n'aweta n'adda nanceekingako nambuuza oli bulungi. Wow, kyavuze ebintu bingi nnyo mu bwongo bwange nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba. Chris, one love my brother. One love.